Okay, tukwaniriza nnyo ku programu eno Vumbula omutesitesi era omwanjuzi ndi Drake Sekeba. Eno ye programu yokka ku television mu Uganda esobola okutuusaako ebyafaayo by'eggwanga lyaffe ebitali bimu nga byogerwa abo bennyini abaaliwo oba oli abo nabo bennyini abeetaba mu kukola ebikolwa ebikola ebyafaayo. Nga bulijjo era n'olwaleero bwe tutyo bwe tugenda okukola okubatuusaako ebyo ebyaliwo ebibaddewo nga bwe ngenda okubanjulira. Olwaleero 24 Mei luno lwe lunaku olw'ebyafaayo mu Buganda ne mu Uganda ne mu nsi yonna lumanyiddwa kubanga senga ogenda kati ku internet n'obikkula olunaku luno olulaba either kuliko Mengo crisis oba Buganda crisis. Olunaku olwa 24 Mei 2016 lwe lunaku olwali olw'akazigizigi Abaganda nga basobeddwa n'abaagaliza Buganda ebirungi wadde nga si Baganda nga nabo batyo. Bangi baali tebategedde kyali kigenda mu maaso. Abaali bamanyi nga maziga gabayitamu buyisi. Julu ani yali amanyi tibiribeerawo. Nga 24 Mei 2016 lwe lunaku Prime Minister Apple Milton Obote lwe yasindika amagye okulumba olubiri lwa Kabaka wa Buganda ate era nga baali bazze ndowooza kumutta na kumusaanyaawo. Atange mu kiseera ekyo ye yali President wa Uganda. Wakati mutumbi essaawa nga 7 ogw'ekiro amagye ko Obote nga gaduumirwa Kano Idi Amin gesoggo olubiri ng'abamu bayita mu miryango egyaliko n'abalala nga balinnya ekisenge ekyotolodde nga bwe bagwa munda. Bawandagaza amasazi n'emizinga nga bwe giboggola okuyita mu kiro kyonna paka essaawa nga 9 ogw'emisana enkuba mwattu ye yabasalako. Kwegamba Meya 23 okubanga Meya 22 ndali siri bulungi mu mubiri nga mfuniramu olusujjasujja era sajja mu lubiri naye ku lwa 23 Sakabaka n'atuma driver Kayanja ategende ko olito mulangira nenzija ntuka masoge naga nti kero kati asajja bano bayinza otulumba olwaliro naye gwe ogamba otya kwanza sinde kye ngamba mukama wange oli mulwadde nze mbadde mulwadde musujja gulwadde gunnumala mati oli kakati omaliridde ddala omalidde okufa nange namuga nti kyekyosa abasajja yambuza emirundi 3 oluvannyuma n'ayita Kibirige namuga nti Kibirige abantu abamu tebamanyi Kibirige yali chief bodyguard n'amulagira kumpa emmundu yange n'amulagira kumpa amasasi kaseera nga kaali kazibu ya 23 msana kakati akabungezi omulangi ekimera naye najja naye nabogeraganya naye ndamuwa emmundu eyiye kakati nze nenvaawo mutwekobe nengenda ku ofiisi yange
education. Muri mu lubiri. Tuli mu lubiri. Muri mutwekube enkadde. Kakati nentuma Jimmy Sava okuddayo eka. Ekabowa. Andeetereyo ku ssente. Kakati bw'akomawo yasiŋŋaana abasirikale abo yali Kaddu n'abalala sikyayinza kubajjukira nga kyebajje bave mu ofisi yange baddeyo ejjinja nga bamagye ga Uganda naye nga bali ku kisaidi yaffe nga Baganda bonna oba alimu n'abateeso kati ne baddayo kakati mbanva mu ofisi yange omusajja omuntu nakuba essasi kwabiri esatu sanga 2-3 ezekiro libomu wange nengwa wansi kakati nenekulula nenyingira mu ofisi wandi saafaayo kuggalawo nempita mu ddirisa bwe mba baze okugwa wansi nga nti ettala eno ekyayaka nzireyo nedda gireke nengireka nenzipita mu lujjaawo nenyingira munda oyise kulanga enkadde kubulanga enkadde era ofisi yange yali waliwo oluggi olwaluyita mu balere n'abatamiivu awo lole nayitamu neŋŋenda wansi abatamiivu bebali waliwo kugamba ekitongole ekikuba eŋŋoma entamiivu n'abalere neŋŋenda wansi nembuuza ono alidda nti ali mu kisenge eyo obuuza Edward Gali ali mu kisenge kye bale saamutegeeza kuba ekyali kindeese kwe kumubuulira naye yali mu kisenge ndowooza oba yali ali bweru eyo agenze mu bathroom saafaayo nenzirayo nga ndina omwami bamuyitanga Ssevume era twaliko tutukula naye mu education akati benaddayo neŋŋamba waliwo abasirikale baali 2 Baganda ba bodyguard nembaga nti mujje tugende netwetolera twayita eno ku Wankaaki twetolole tujje tuguke ku Bulange enkadde tulabe omuntu oyo abadde akuba essasi aliddawa n'ekyomukisa omubi tetwamuddayo kumufuna olwo ssaawa ziri mmeka essasi lyavugira zaali ssaawa 3 nga mulinga mu nnya ez'ekiro kakati Seven muga nti tukole tutya tugira tutambulemu tulambule sagati tukoye tuddeyo mu ofisi eyange eyiyo gye wavudde kakati nenga nti ofisi noti eri so light babaawo okulumba kwonna bakulaba mangu nenga nti tuvuye muno tugende mu ggwanika era bwetwafu enkuluze eggwanika eddene erya gavumenti yaffe netugenda netugulawo netuyingira tutuulamu munda saa ziba ziweranga 10 kwe kutandika okuwulira amasasi netufuluma eggwanika netufuluma kakati bajja abasirikale abamu bajja okuyita eno kujja kuyita mu batamiivu naye abo abaasooka okujja awo tebaddayo tebabakolako tebalutonda kakati
abaali bakwata side eyo ne bamanye nti awo erudda olwo luliko akabi bannaffe tebawonye ne badduka kwagala okuddayo kakati kutwekobe eyo gye basingana omusajja omuzira yabakunkumulanga Senkoma. Kakati obudde bukedde mundu zivuga okutuukirira ku ssaawa ey'omukaaga n'ekitundu musanvu. Kakati munnaffe nze twayawukanye edda simanyi gy'ali. Ogamba Saidwadi. Simanyi gy'ali. Kaseera kazibwako. Kakati enkuba gyafuutuka Katonda yaleeta enkuba eyo teri kintu kirala. Kubanga enkuba yatonnya. Enkuba yatonnya misana ku Lwabiri mu ennya kakati. Naye kakati wali totunulira kakati olwo kubanga ekiro kyonna ekyo mukubye n'essaawa ez'okumakya naki ezo tewali amanyi nti ono ye gundi. Kakati omubiri gwe kwegamba omuntu ofuuka ng'omuntu anywedde enjaga atamidde, kubanga kufa kakati kufa kwerwanako kukozesa muganda wo, kubanga Yesu Edward obulamu bwe bwonna yaga nti teri muganda we asooka okujjako emundu. Yakyogera ddi ekyo? Ekyo obulamu bwe bwonna emundu ye nga temuvuga mu ki mitwetwe. Buli watambula kwegamba entambula yenna wonna kuyiga kukola ki omuntu asooka okutaasa mundu eyo engeri gye yalimu obusirikale nnyo yabwagala nnyo. Amanyi nti okutaasibwa kw'omuntu ku kiseera ng'ekyo toyinza kugamba Sekeba jangu onyambe nga nakuyamba munaye. Kyova olaba nti Sekeba bwobanga olina emundu yo oyo muganda wa asooka. Bwe mba sirina olwo muganda wange ani? Kakati ate nange kiki omuggo bwoba ogulina obweffumu otyo akaseera ako ngotegedde. Kakati eri kukalala ne kuwankakyawo eri obulire emundu zikaaba bukaabi ntegedde. Enkuba yatonnya nga n'omuntu ali awo tomulaba wabula olaba amazzi engeri gye gakulukuta n'enkuba engeri gye n'empewo empitirivu. Kakati tomanyi oba Muteesa atuuse wabimanya luvannyuma. Kakati gwe kakati enkuba bwekya neŋŋamba Settlement kakati tukoze tutya? Bwe tuvaayo sajja no batutta emundu tuzikoze tutya zino? Teeka okusooka okujjako emundu baleme kutulaba. Gamasasi gakyaliwo mwegali naye tegakyagasa kati. Twagala kakati bubonero mundu tulina kuzikweka. Ntegedde tuve mu direction eno gye tubaddemu tugende nga twekulungula okutuuka mu direction eri. Kakati simanyi oba wali omanyi gundi weri yali gundi mwe bakuumiranga stowa ya gundi y'empapula zonna za Buganda Government nakinaki emanju watwekobe enkadde oba wabulanga enkadde eringa eyalinga ekitongole ky'ebyebibira va ku byebibira kirira ddala. Kakati tujja kuvaawo twetooloola mpola tuyita emabega education yali awo. Kakati bafuutuka engulu baali aba babiri baani abafuutuka abasirikale n'emmundu zaabwe. Kakati emmundu mumaze okuzisuula? Tumaze okuzisuula. Kakati twawulira nga bajja bafuuwa empa awe iko wapi kusha mpozzi
abo abajja ye group number 2 eya Amini. Number 1 yali eya special force eyobote kakati group esooka bwemala okuggwaawo banoonya Amin kakati aleete abasirikale abakeya otegedde abasooka okujja mu lubiri n'okuba byonna baali ba special force ddala nga Amini talinaako bantu be tekwali kakati bwe tuvaayo tuwanise emikono omusajja omu n'agamba munne nti hapana piga muntu, hapana uwa muntu. Bwana Kubwa alisema kamata tu wantu, lakini hapana piga au. Abali mu lubiri baafa. Abamu kubo abali ku Lusegere ne Kabaka Muteesa okubiri. Abali naye kwolwo bangi batugenzeeko. Abamanya wamu naabo bamanya ebyaliwo ng'ebulambale Kazigiziki atuuke. Weewaawo abatono bakyaliwo. Naye abo abagenda Mukama abumuze mirembe. Mbandi Mulago we bajjirako constitution. Nawuliriza ku radio nga Obote ajjawo constitution eyenkaaga mu ebiri nesuulirayo muntu wadde akolola. Aba nali mbaddeko mulejiko n'olwekyo manya nti nalina ogiramu interest. Yeah. Naye bwe bayingira nzine neewuunya lwaki tebaddeeyo point of order, point of information kozi baatiddedde emmundu ze baalabye nga bafuluma. Naye awo nenvayo naye nzijukira nti mwami Mpanga nga kola nnyo ebiwandiiko baabanga bali mu cabinet meeting ebbanga erisinga lyonna. Oweekitiibwa Mayanja Nkanji yali Katikkiro, Oweekitiibwa Sawulo Lubega yali omuwanika, Eddie Lubowo Oweekitiibwa yali omulamuzi. Kwegamba ng'owulira ekiseera ekyo nga kizibu nga kizitoye oludda n'oludda. Ate manya nti nze nga bwe nali mulejiko n'abantu bangi abamu central government nali mbamanyi kuba nali nnyingiddemu ng'omuwala ate atannafumbira nga tesinaba nakumala misomo gyange nga nkiikirira abakyala. Naye nkaaga mukaaga yali nzibu nnyo. Nkaaga mukaaga yali nzibu nnyo. Kabaka n'asooka abeera Entebbe. Bwe yava Entebbe n'adda e Makindye mu loogi ya president eyabanga e Makindye. N'abeera mu kaseera kazibu kubanga bano aba gavumenti ye baamugambanga nti owange bano banaakuttira eno be ba Buganda. Ffe jangu tukuzzeeyo ewaffe tugende bubeere mu lubiri e Mengo gye banaakusanga. Ko ye siri mutiitiizi, ndina musirikale, ndi president wa Uganda, sijja kudduka buddusi, nja kubeerayo. N'asigala ng'ali e Makindye. Naye nzijukira omwami wange oluusi ng'agendayo okumulaba, oluusi ng'amuyise nga waliwo bye baagala okuwandiika, oluusi bakomyewo ekiro nnyo babadde bakyakukuta n'ebyabwe. Nenzijukira lwe baamutuma agende e Bungereza, gavumenti ya Ssaabasajja ye yamutuma. Nagendanga naye nga twewuubaewo omugenzi Sawulo Lubega omuwanika amuwa ettiketi. Ettiketi eyo nga tevaayo, amuwa essente ez'okusasulira tiketi nga tezivaayo. Bwe tukomawo wano awaka Ssaabasajja n'amutumira agenda okudda okuŋŋamba ng'aga nti omanyi nti tiketi nja kugigulira Nairobi. Ebintu bagambye bajja kujja okunkwata ekiro. Olondooza baali bamaze okukwata Balutaaya ne Matovu eyali Pookino. Kaakati
Nensigala wano nga neraliikidde n'akaana akawera akatanaweza mwezi asitudde agenza obudde kawungeezi kozi nga kyesimanyi nti bo basaze amagezi asooka asule emukono bw'aba ava enkeera agende Nairobi kale no gye yava okugendayo mu buwaŋŋanguse ebyolubiri bigenda okutuukawo ye ng'ali Bungereza ku missioni yali ey'obwakabaka bwa Buganda naye kiki ojjukira awo mu kiseera ekyo nti taata wange yajjanga nnyo wano okulaba oba nga ndi bulungi nzijjukira olunaku lwe baatugamba nti abasirikale babadde ku lubiri basseewo omwana nali n'abaana bange wano abaana bampanga abasoma mu lubiri nenziruka neŋŋenda mbajjayo nembaleeta wano tugenda okutuuka nga n'olubiri olwo tebakyakkiriza bantu kuyingiramu naye nalina omwana mwannyinaze yali asoma ng'avaka ewaffe okusoma ng'ali Makerere nenziruka neŋŋenda mugaa nti John taata bw'atakuddukira oba nze wesikuddukira ng'olabira ddala olutalo lugenda okutandika tovaayo sigalayo mu ssomero genda ewa mwami Lugumba yali omukulu w'essomero lyabwe ate nga yawasa omukyala yafuuka lubuga waffe muganda wange nti osigala awo naye akawungeezi nagenda ne munona naye negenda okuyita emabega w'ekatwe ng'abantu bakuba abasirikale bakuba abantu ebigala by'emmundu navuga emmotoka omusajja gwe nalinamu gwe najja wano awaka Seviri nga yaŋŋamba maama yimirira ne mugaa sijja kuyimirira basirikale kuba bananyimiriza buyimiriza ne tuvuga ne tuyitamu omwana ne mutuusa ekibuye ne mulekera maama wange ne mugaa nti kaŋŋende nja kuyita mu Ndeeba kubanga eno emabega w'akatwe ndabyeyo nga mbinyi kozi ne mu Ndeeba gye ŋŋamba okuyita abantu batandise ddawula okukuba bannaabwe ebigala by'emmundu ebyo naye nakawungeezi muliraanwa wange mukyala Lukia eyali maama wa Polikapu Kakooza omugenzi nga ye muliraanwa wange ne bajja bamubikira nti omulenzi gwe baakubye ku lubiri muzzukulu we kale mba ŋŋenze okukubagizaako mukyala Lukia nendaba Land Rover y'omu lubiri ng'ejja nga mulimu taata wange so bulijjo yali nga tatambulira mu mmotoka ezo ng'atambuliramu ye yalina kipikyo kye bwe kiti kikadde kadde ng'akitambuliramu bulungi nnyo naye bwe najja wano ekyanneewuunyisa bulijjo tetutera kutuula nga siyinza newankubadde nali mukulu nga situula ku ntebe emu na taata wange naye ku ntebe we nali ntudde we yajja n'atuula bw'ati kakati n'ambuulira n'ebizibu ti batugambye olwaleero ekiro bagenda kulumba olubiri era ffeffe tugenda kusulamu ffenna kubanga engeri gye yali sivowo abantu babijja eno ne babizza eri bano babijja ne babizza eri kwegamba bamanyirawo nti ekiro ekyo bajja kujja okulumba olubiri baali tebamanyi nti kulumba lubiri kulusaanyaawo baali bamanyi nti bajja kukwata kabaka kabaka ali mu lubiri bw'oba omwami olayira nti abamu baga nti woligwa wendigwa abalala baga nti tewali ali kutuukako kale nno ne bano abaami be baabeerayo okukakasa nti tewali anaamutuukako nga tebaliiwo naye akaana kange kaali keebase naga nti ndeeta mukazi wange mulabeko ne mugaa nti naye yeebase nyazaala wange nanga nti ne bw'omuzuukusa muzuukuse ne muleeta n'amuwa shiringi 2 ekwo kwe kwali kusiibula taata wange kwe yansiibula n'agenda mu lubiri tugenda okuwulira ekiro ng'emmundu zitandise mu kiseera ekyo nze nali nkulembera abavubuka mu kifo ekyo kyenjogeddeko era nga ntera okuvaawo akawungeezi ddala
naye nali nkyali awo ku kawungeezi ako aka 23 May ekirangiro ne kiyisibwa ku Radio Uganda ku ssaawa emu ey'akawungeezi nga kirangirira nti n'okuva ku ssaawa eyo Buganda eri mu biseera ebyakabenje era nti tewali muntu n'omu akkirizibwa okutambula oluvannyuma lw'essaawa emu ey'akawungeezi. Nga bwe mbadde mbagamba ow'entanda entono nze mba nsooka okusumulula abantu wali bwe mulaba wenva nga 24 May 1966 bwe mbadde mbagamba we nali nsuze ekiro ekyo nga twalimu abantu bangi, mwalimu omukyala Beatrice Kennedy, mwalimu Kapiteeni Emuria, ffenna twali omwo kubanga nga bwe mbagambye okusooka nti akawungeezi ka 23 akawungeezi ekirangiro kyayita nti kafyu. Nze nali nsula mu Ndeeba wali naye nekimbeerera kizibu nnyo mu kiseera ekyo nga tutya kimbeerera kizibu nnyo okuva wano okusala ekkubo okugenda wali mu Ndeeba we nasulanga kubanga ab'amagye nga batambula mu bimotoka wali wonna wonna ku lw'Entebbe wali ekibuye awo nga katale awo ate na wano wonna nga wajjudde abasirikale. Kakati abasirikale abo nga bali abamu nga bava ku bimotoka nga bibasuula naye ne tulingiza luli mu kiseera kiri ekizimba kino tekyaliwo naye nga waliwo kiri kyokka nga tusobola okulingiza okulaba kiki ekigenda mu lubiri wano era mwenayima twayimanga mu kadirisa bwe tuti ne tulengera nga abasirikale balinnya ku kisenge ekyolubiri nga bwe bakeeri omu ku omu babiri ku omu then n'oluvannyuma ne baleeta ekimotoka ekyamagye ekya loole ne basibako ekijegere kinene nnyo ne kigenda olujja olwo lwali lwacuma baluzaawo buzasire oluli original naye ekimotoka ekyo ne bakisibako ne kisika olujja olwo ne lubajjukamu emirundi ebiri. Olwo olwalwojjukamu abasirikale abaali basigadde eno ebbali ne bagenda nga bayita ebbali eno n'ebbali eni nga bayingira munda okukkakana nga emundu zitandise okuvuga nga bwe nabadde mbagamba. Obawo kabaka we yaddirayo mu lubiri neerabiddemu awo. Emundu etuuse evuddewa? Evye saamanya. Okay. Mugijjeewa? Mugifuniddewa? Mu lubiri. Okay. Naye gye saamanya. Naye emundu yatuuka. Yetuuka. Oba yayitawa? Natumanya akaddayo nga naffe tudda kulya ffe ebirala kukola birala. Tukunganya bintu tali naffe ffe tukunganya byaffe bya butaka. Emundu eyo wagiwulira buwulizi nti yatuuse oba wagirabako? Nagirabako ku nnyanja nga bagigezesa ku mazzi kwe bagigezesiza kubanga sawundi tevaayo tevaayo oba bateeka n'ebirala byesaamanya naye nagirabako nibagitugizaamu nakaniya bokisi yaayo netugyayo mubiri awo wenakoma. Akati twavaawo nga tugenda ebintu byeyongera tuba tuwolayo ennaku nga 2 nebakwata amasaza owali ebyaffe ebyokulwanyisa tukoze tusetuwakyalisakukola. Simbwa ntumye aŋŋambye nti genda ewamala twagenda abantu 3 olabe olutalo luno n'abalutya kale nno ebigambo bya kalica nakyo kintu kikulu nakyewuunya wetuuka ewamala nga batugamba nti nasangamu abakyala 3 bakadde bemyufu omalamu 7 munaka si musabo emasiiro mumasiiro tosangamu abakyala 3 nga bamyufu nga bamyufu bambadde nini tubategedde ekibaleese bannange mwebaleera kubanga naye otalujja kulwangula naye kabaka jjadde bajja kuntumira agenga bajja kufuna ebyo n'abatwala kuba baali batutidde naawe ku nwaiti sirikale atubategeeza bungi simbwa kusimba twasobola kuyingira tumutegeeza nti tujja kulonda kabaka jja kulufuna. Kakati ku lwa 23 lwennyini nga ngendo wa Sempa
mo wasempa ngasanga mu luguudo batema omuyembe amaje omanyi bwe twavaayo abatwala y'amagye amashini kakati mubayiwa y'amagye kakati Masilongoti atema omuyembe alime kuba abaziyize okuvaayo ngekuba eriri erimu olaba obulagw'abantu olwagwa ne babajja okuba abazinga bakawuni bakuba amusasangeti tukaalya amaziga twakaba amaziga gonna yawe ni mwami Sempa asudde mu mayumba gaffe yawe tugenze omumigandagire enakulabye agambye nti obuyambi bwe buli bobasoza agambye alina helicopter tumbulie kabaka gyali ajja kumutwala Kenya tumuga nti apaana ekitasoboka kyekyo tekijja kusoboka naye era nyinamu ekirala kyenneemulugunya ffe batunoonya nga 23 tubakuuzibwe ne abango bakuuningwa mu kinnya kyali bakisinga ekiwanvu n'ekigwamu ekimbika omuddo ne bannoonya ne bambula nembeera mu kinyumba olwa 23 mvudde lwegambye nti ngambye mulongo totema muyembe nagenda basanga wansi bano nampa bwe nawala gundi nenda bakadde ng'ekyuka nze nimva mmoroka nalina pijoti katundu baali ate ekibaali tebagimanyi nenjibuka kudduka ningwa mu kinyumba mabega wa Ruvuma emabega wa ambasada ya Amerika waliyo ekinya kibaali basinga baba nenkigwamu kalwana lugunani ne badduka ne bampitako ne banoonya ne mbabula oba 23 akati nga bobasozi tugenda wanalinyana wabula n'ekirala kyembadde ndabidde tuba tunyumyanyumyawo nga twogera Daudi Ochenyi n'aga nti balirumba olubiri lw'endifa tondako balirumba olubiri lw'endifa mayi yaffe afuti kite ekyokusaaga naye olwabimenya Daudi era luyaffe bwe balumba olubiri luyaffe tusamunaffe yagenda n'atuuka mu Burundi n'ayamba tubeera n'Abaganda tufuna mpima ne mayanja n'olyema yali omusirikale waffe ne bagamba abantu tegali ku nsalo ne bansemberera nti gwe bakumanyi nnyo yamu tugenda okulya abamasala tubamatize fenese ne bagamba kitasoboka sinagiyinza kubeera kigambo gali ku nsalo wekyaba tegatuuse mu Mbaasa gawo gatuuse ku nsalo wekiva nti gali ku nsalo lwasookera ddala 23 Makindi eyo kubanga Ssekabaka gye yali nga as president ffe ne tujja mpola ne twegamba nti ekibi kiddawo abakyo ne tuyingira olubiri lwaffe wano mu kutuuka muno nga ffenna kubanga twali twetegese olutalo olwo nga buli kiseera tumanyi batulumba nerwekyo ng'omusirikale era omulwanyi olina okwetegeka saawa zaali ziwera 9 pa n'ekitundu ez'ekiro esasa eryasooka ne tuliwulira kyo eyo warning shot tuyita warning shots abasirikale baali beetoolodde olubiri lwonna ekatwawo wonna wanti Clare wano wonna ng'ekitalo mu Kabaka njagala nga tosobola era bwe gabbo nga bamaze bagenda kututta busi oba kuwamba Kabaka so nga naffe tubeetegekedde ne tukola kyonna kitusobola ffe ne tutekinga positions zaffe kuno tugamba nti osooka tulina kagero kaffe osooka kugira ki kulaaza ajja gwe n'okuba gwe towestinga amasasi go n'omala gakuba mu bbanga basooka ne bakuba bonna ne babuuka buli abuuka awo wonna wano nga bwolaba okuva wali ku muti okutuukira ddala wano awo emirambo gyo gyawera enkuba kukakasa nti enkuba yasalako kubanga naffe era bandi tutidde wano naye tomanyi Ssaabasajja gyali Ssaabasajja kati awo wenjagala awo kiki ekyaliwo awo Ssaabasajja mu kuva eri ffe twali eggulo limu nga ffenna tumanyi ebifo byaffe ye ng'ali mu twekobe eri enkadde era n'abantu be aliyo ne Katende Meja Katende Bamaalo Bakibirige n'abalala nga bo bali eyo naye nga ffe tumanyi kubanga telecommunications zonna zaali saliddwako nga toyinza kukuba ssimu toyinza kuweerezaayo munno egamba awo n'ekizibu nga weekiri ffe ne tukola ekitu ekiro kyonna twasula ku lindaala naye obudde nga bukyawo amasasi we gaatuuka kitundu 11 kitundu 12
okuba obulungi wano wekukwayitirira naye wetwamala enkuba emaze okutonnya ne amasasi gatuweddeko amasasi nga gatuweddeko emundu ziri zibiramu emundu ate kansooka okubuuza emundu ezo muzigyewa n'amasasi mwagajjawa Ssekabaka yalina mu kifo kye nga president ate nga kabaka wa Buganda gavumenti yamuwa emundu ezo era nga buli kiseera komishona wa poliisi ajja netuzikebera bulungi. Emundu zalinga mmeka? Emundu zalinga 25 ezo official naye ezakabaka endala ng'ate zo ziri omuwendo gwo gw'amaanyi toyinza gwogera kati togwogera ogwo naye ng'ezo mulimu egamba Lwasa Mayinja eyiye bagiyitanga Namakula eyo kuyigga bw'okuba obukubi wooti tokola misi tokola nakaniko nawe kuba bukubi ebe mbogo ebe empologoma ebe kinjovu egwa bugi wansi mu ngeri eyo n'emu emundu ezo zaatuyamba. Kakati tuzzeeyo mu kiro ekyo enkuba etonnye enkuba eyo okukyaku bwe nkugambye enkuba bwe yatonnya abo ng'essaawa zigenda kuwera meka 4-5 naye awo wonna biseera ebyo bukedde abasajja bo bafa abo bannoobo baali tuzinda baali ba withdrawings kugamba nga tulaba akanyonyi katandise akanyonyi kayita waggulu saawa 3 awo nnya olwo liriddawa ndi wano era okyaliwo ajjajje kubanga oli mu cover ndi mu cover ate biseera bimu okengeri naye ngeno tekyali abasirikale bange baali babatidde wano n'omulala wali bamukuba wano ekyasi nekimumenya kigenda batedega nga bagenze tekyali kantu kwegamba 4.5 enkuba eyo ng'eyongedde olwo enkuba bwatonyanga ne bukya ne tutandika okugeraki okupulinga out ng'ate tufunyeyo omunankani omu waliwo message eyajja ti owange Beene ali musinkane mu Kalitunsi walinga Kalitunsi emiti gya Kalitunsi eruddeyo wano oyita mu nyumba ezinyooka omuliro emirambo gyo mingi emirambo nga mingi ogenda mpola ng'okurookinga ate nga n'ebivuga eri ebisuulibwa ebitulika nga nabyo bingi mu ngeri y'emu era nga mujaasi omutendiko genda odojinga mu miti mwegiri n'ebisenge ebisinga n'otuuka ku ofunye olwo bano aba special force wakyali abomunaganwa bamulaba olwo kakati we baamanya ng'eno tekyaliyo akuba ne batandika okuva side eno ya Kaalaala na wano waliwo London bagitanga London wano waliwo ekizimbe awo kya London batandika okujja omwo ne bakkuba eno era ekyo nange kikyampe nakano ku withdrawing ne ngenda mpola nga bannange sikyabalaba sigaddewo bwogo you can imagine n'ogenda mpola ate nga mu ngeri ya kisirikale nkyekirwanyi n'okka wansi. Bino bye bimu ku bigambo bya Sir Edward Muteesa byanyumya mu kitabo kye ebikwata ku lutalo lw'e Mengo nga amagye g'Obote gamulumbye mu lubiri e Mengo. Agamba bw'ati: nze okusooka olutalo nali nduyita lwakiyita mu luggya era essaawa zange 2 awamu n'akakomo byali awo ku kameeza mu kisenge omwambalirwa nga mmanyi nti oluvannyuma n'abiggyayo nga bino biwedde. Mu kusooka twalaba ebintu byeyongera mu maaso ne tulowooza nti mu bbanga si ddene bajja kutya baddeyo oba si ekyo kulwana okutuusa akawungeezi tulyoke tudduke, era wano twali tetunnasalawo magezi ga kudda nnyuma. Abajaasi bange baali basomesebwa dda engeri y'okulinnyagana ku begabega
oli n'abuuka kyokka ekiseera twalina kitono ddala ate ng'ekisenge kiseerera bulala olw'enkuba eyali etonnye n'obwangu bwali bwetaagibwa mu kiseera ekyo. Nasuula emmundu yange wansi ne ŋŋenda okubuuka, naye kuno kwali kusobya kunene kubanga nakyejjusa, kubanga ebbanga lya myezi 2 olw'okwetonnya mu ngeri embi, eggumba lyange ery'ekibegabega lyava mu nfo ne mpulula obulumi bungi. Kyokka tewaaliwo kulonzalonza, wabula tweyokya ebitooke nga bwe twewuunya engeri gye twayita mu kisenge, ate nga mu bwangu nga tewali kweraliikirira nti waliwo atulabye. nga Ssekabaka amaze okuba wali mutwekobeeye namusanga wano bampuka message we nagifunira eri nti ludda we tuyimiridde nagamba owange kiri kiti eyo nti olwo omusanzeewo naani? Musanzeewo Maalo n'abasirikale bange nga 7-8 yali nabo. Kigenze kiti eyo omulimu tugukoze naye bayingidde, naye kyetukoze tukikoze obusobozi bwaffe. Babadde tebannaba ebiseera gye buvuddeko nga tebayinza kuyingira mu masasi nga gampweddeko nti ye nankani eyo ng'engalo zange zino zonna mujjudde musaayi nga zijja mpola. Nagamba nti kali kakati tulabe mundu okyagirina? Nkyagirina naye namakulu akyagirina? Namakulu zize bo bazirina naye nga era namba amasasi balina matono. Nti wayi kati tukole ki? Kubeena engeri gye tufuuyira kati entono tulina kukubuuka kisenge kino. Edda wali wayinza okuba walingawo ekituli tulabe ekituli kiri luddaawo ludda wano w'ensonzi, naye kakati basimayo ebinankani ebinnya gamba nti tuyinza gundi mukyekinga eyo mulabi babiri kuffe ne bagenda okutuuka okwo nga akuliko ekkufulu ssebo kukajjaako kebagamba omwayitanga mirambo kubanga egy'abakopi. Fenno mu magezi gaffe mpola tugamba nti okay waliwo alternative endala tujja ku nti tunakikola nti yo kubuka kisenge. Ekisenge ekyo nga kiwanvu senkoma tetumenyeke nti tujja kukikola magezi gonna ge tujja okusala tukiyiteko nga tukkirira mpola. Awo waaliwo era ekinnya wano waaliwo ekinnya awo ekiwanvu nga tugenda tukiiba mpola. Omuti gulinga bw'ogulaba omuti ogwo mupya naye nga wansi awo wali ennyumba y'omu minisita yali omukungu wa Kabaka omulamuzi gita mugita mwennyini omuti ogwo nga bweguli wetujja okutwala olalabe nti waliwo kwesesa empola we twabuukira kugamba nga tuyimiridde ku kisenge bwe tuti oteeka emikono gyo wano mpolawola ngeno tulaba teriyo bakyatukuba amasasi bonna bo bayingira buyingiza eri munda. Kati eno bapulinze out eriya eyo yonna bwe twatolokera eri open fenga ogenda kisenge bwoti kati ani ataddewo nze n'abasirikale bange kubanga twali nga tutendekeddwa. Waliwo yatugamba nti omuntu omusirikale yakutambwa ati oyimirira butereevu bwoti owesigamye ekisenge kati ye Sideward n'alinnya wano olinnya kuno kubanga gabanga madaala provided nankani lada olinnya muno ekigere kyo n'okwatala kuno okuguna okusimba kuno ng'oli ku kisenge eri emmundu yo nga kuli kuno bukosi togireka wansi n'ogwa wansi. Yasooka kakati ani yasooka yali Kasozi oba Amulaani ku babiri awo gwe yasooka okulinnya yasooka okugwayo okulaba wankiri kitya naawoga nti afuwa lulwa lwaffe nti kiri mulaala. Yes.
nga tutandika buli omu ddakiika ntono nnyo tekiteetwala na ddakiika 5 zaali seconds nga 7-8 ng'abantu 8 ffenna 9 tuli waggulu. Olwo kaakati olwo asembyeyo avuddeyo atya? Asembyeyo alina okwesalira amagezi agagere. In fact yasembayo ba yali mukyala Kate. Naye tetwalaba wa gye twamuleka Kate as a matter of fact. Naye nga bwe nzijukira twalina kwaliko omukyalo omu yali musomesa n'Abagereka primary school awo bakindagaten nga ye Kate. Ffene tumenya nna okumenya twayita wa mabega wa lukomera lw'oyo mulamu nyumba y'omulamuzi gye nkugambye mpolawola ne tuggukira ku lusebenju lw'omugenzi Kyega yali private secretary wa Kabaka mu Lubiri wano awo yalinawo ennyumba yaawo awo nno we twali Kabaka we yafunira girasi y'amata esooka bw'etyemu mukyalo oyo n'anywa ne kasigala mu kujjukira kwange yalina kasigala yalina kasigala n'anywa kasigala ke awo ne tugira ki Maalo oba Katende not Maalo n'omuntu omulala gwe sikyajjukira be bagenda wansi awo nga bonna nno mulimu ki nga bidiba bya musenyu basima mu mudibu sika kati nga wano bwolaba biseera byo wali batuuka ku luguudo ne balaba emmotoka eyo yali ya Mercedes nzirugavu nga ya mugenzi Dr. Muwazi bwe twali tumanyi nga ye minisita endala yagigwako bugwi yagireeta yali ayita tumanyi yali agenda wa ne tuleeta endala ya mwami makanika lupampa nga waawo lupampa era njagala nnyo okumanya baŋŋamba nti yafa ow'ebusoga lupampa lyerinnya lye zirino limanyi emmotoka yali opero eyo ye yatutwala kale nakani mukubuzaabuza okola nti takisi naye zo tezaali za takisi zaali mmotoka za bulijjo emmotoka ya lupampa yatwala abantu nga 7 Maalo Katende Amulani ne omusajja omulala omuvubuka omulala yafa bakibuuka yafanga bamaze okira kwegamba bantu bajjamu naye nga bwenna kwenye ffenna abantu 9 twajjira mu motoka Kyega bazirese tugenze wa Nabunya wali wagiyitanga Nabunya wali station ya Nabunya tumenye tukwata erigenda ku Tikkiro ye Rubaga ku Tikkiro ye Kereziya kutuuka awo ku mulyango ku main gate wennyini Ssekabaka we twasanga abantu batuggulirawo Katende yagula batuggulirawo nga tugenda batugamba abantu aba only 3 people batwala balina emmundu benina tulina emmundu abantu aba mangu ago ani abagamba yali ng'ayambadde kyeru mwawule faazo omu tinja kutwala mukama nja kutwala abantu babiri ye bene kennyini nanga senkoma abantu abo twala ebintu ebyo mulabe nga muva wano mangu nnyo nebyaleero bwe bityo bwe bibadde tubadde nga tuyita mu kigambo kino mu kazigizigi owali 16 mu Meeyi twatandika ne wiiki ewedde 17 Meeyi nga tuyita mu Meeyi mu myezi gya Meeyi bwe zizze buli mwaka ate n'olwaleero okutuukira ddala kazigizigi lwe yajja 24 Meeyi 16 wano mu Lubiri e Mengo.